economy ennaku zino nga bw'ogiraba sente entono. Sente ziri scarce. What I buy is what I can afford. True. Okitegeera? Yeah. Nasalawo nti family yange kebeere entono because that is what I can afford. Yeah. Lwaki okyeteekako nti buvunaanyizibwa bwo okugeza family yange? Nti ate oyo Rose alabirira bulungi nnyo abaana katuba musindikire. Bule bagende bakomawo banyirira bakomawo. Kuddiru ki? Kakati Doreen, nze njagala nnyo ffenna bwe twali tukula tulina ebintu bye twayitamu. Some we can talk about, some we cannot talk about. Okitegeera? Naye nze njagala nnyo Doreen nti nguze omugaati ewaka. Ngenze mu supermarket nfunye omugaati, nfunye ka blue band, nfunye amata, nfunye amagi, nkoze eki mu bwongo bwange ekirimu abaana bange balye bakole ki? Bakute basanyuke. Okitegeera? Sigenda kugamba nti mukwano gwange gundi mpereza abaana bo, gundi mpereza abaana bo, ntuuka okugaba loofu y'omugaati nga nnyina kumenya mu ttoosi. Nga tebakuse na kukkuta buli Okitegeera? Omwana ajja kukuba akaama mu kisenge nti mami sikkuse. Nteeke omwana owange mu mbeera ey'okubonaabona because I'm trying to please people. Ebyo byaliwo mu myaka gy'abanyaffe. Be baali baagala okusanyusa nnyo abantu atawa expense. Okitegeera? Naye kati we need to be true to ourselves and be true to our kids. Because things have changed. Okitegeera? Nti ogenda na kuleeta omwana wo. Ne bwe nagamba nti bonna mbalabiridde kyenkanyi. Abaana bange kyemba wadde n'ababo kyemba wadde. Omwana asobola okudda ewuwo Doreen agambe nti omanyi nti nno baatulyangako eggi. Bwe yaleetanga pizza yawangako baana be bokka. Kaakati gwe beera ewuwo ogambe nti oyo omukazi tayagala bantu. Fine. Okitegeera? Kambeere n'abantu bange. Balinga ababatuma bageye. Bayinayo kaki? Tata wakubawo sambi. Bayomba. Tata ayombesa maama. Ate wana innocently. Kati olaba you're making your family business public problem. You know? Kati okukuuma ekitiibwa ky'amaka gange n'okukuuma omukwano oguliwo wakati wange nammwe abaagala okumpa abaana bange, abaana bammwe, buli omu asigaza omugugu gwe. Okitegeera? Take care of your business, I'm taking care of my business. Ebintu bwe bigaana osobola okunkubira n'oŋŋamba owaayi oyinamu ekyebiri. Bwe mba nkiyina ne nkikuwa, bwe mba nkiyina nga kigenda kukola byawaka ne sikikuwa, bwe mba njagadde okikuwa ne nkikuwa. Okitegeera? Ate tugifuula nsonga nti tampadde kubanga naawe tokola ki? Tolina. Bw'otalina nange nnyinza okuba nga sikola ki? Nga sirina. Naye bino ebintu eby'okugamba nti Doreen, bamaama baffe baakuza abaana. Hello. Hi, lovelies. Welcome to Love Life. Doreen Nasasira Erangandine. Mushala Mwesigwa. Mwesigwa. Omu. What? Bagamba mwegumya. Atolowooza munange kuba kwegumya. Kakati ffe kye twakkiriza. Nti nze omwami wange bw'aŋŋamba nti yeggwe. Nze ekyo kye ntwala. Oba agenda naawe n'akugamba nti yeggwe naawe twala ekyo kyakoze eki? Nga nawe nobeera n'okugamba omu bw'ati. Naye yamanyi. Kati ye byamanyi biruma ye. Nze tomulondoola like oba agenzeewo oba amaze mwezi takomawo. Sinoonya accident z'ebisiikirize. Omanyi nti yes. Omanyi Doreen nti bw'olondoola omuntu you end up ng'ofunye accident y'ekisiikirize. Otomera n'ekyotalaba.
because you're thinking olowooza kino olowooza kiri ate kati ayinza okuba akola kino ate kati ayinza okuba waatali kati o ending up ng'otomedde emirembe ne gikuggwako omubiri ne gugenda beauty negenda all in the name of what kulunduula nze kasitandeka nga ngambye nti siri oli oti nga naawe ogera confidence nsigala ku ekyo nti kati mwabasigadde background noise biba byammwe mwe mumanyi nze owanga njagala aba nti yaŋŋamba nti anjagala nkwagala kati gwoba naawe yakugamba ebyo bibyo kati wange oba mukama akyamubumbabumba naye nange omubwati ajja omubwati Then kintu kinyuma Doreen nga kubeera with the we all need that confidence regardless the background noise we need confidence. Yes. I feel like I'm not confident enough. I don't know what is going on. I don't know what's up, but I used to be very, very confident, but I want that confidence to come back. Waliwo mutabani wa Farawe yayiseewo asikati ndozalo yamanyiramuko oba natwalako confidence yange sometime back tomukkiriza but I need to bring it back. Tomuganya That is good to be confident. Otuula mu ndabirwamu ne weegamba now this is me, the one that I know and the me that I know is capable of this, this and not this. Okitegeera? Then you put on your clothes, raise your head high, way up there, move. Words of affirmation. Very, very powerful. Teri agambayo. Right? That is true. Others, welcome to Love Life. Mbadde bulungi. Wakoma mnange wabera wakakyusako wabera glow. Njagalwa. Doreen, you know what it's like to be loved. Love is very beautiful. It is. And it's good to be naddala loved. ng'oyagala akwagala. Very good to be loved. Bw'oba oyagala akwagala, you have to glow, whether you like it or not. Yes. You glow. Whether you like it or not. Naye gwe yagala gw'oyagala. Enkanyanya biki byonna ng'okirimu wekka. diabetes, Oli awo osindika loole yaki? Oli ku loole y'amayinja ogisindika wekka nga ne mu maaso temuli mu driver. Temuli na mafuta. Okaddiwa. Omubiri ne gukuyiika. Obulungi ne bugenda ne weekuba ka makeup ne kakulaga nti kayiise nga teri na musana. Kangoli are living at the best of their life, man. I know what you're saying. So when you feel omanyi si bigambo byokka. Omuntu bw'akugamba nti akwagala nawe ng'okiwulira muli nti naye amazima omuntu ono anjagala bambi. You glow. Yeah. You be happy. Owulira emirembe. Very true. Owulira nga wenna oli cha. Naye badage. You know, there's always something going on social media. Yeah. Waliwo kyenalabye kinadinjagala okukubuuza wali bigera ne bijja nebikuyitirirako kyekigambo bijja nempira nga bingi neŋŋamba kataaza I'm trying to process this. Something else comes up. Kati waliwo kenasoose okulaba omwana omuwala oluzungu lwe lwabadde bwali tonage tewa olulabye nga mudduka she was stood up. She went out on a date. I think, I don't know, online, I don't know. So they exchange numbers. Kakatinga. Bagambe, they're going to meet at a particular place. So I don't know what place it was. Gali very confident. I call about guys. So as you can see, have been ngoluzungu luli walingo bane baga yogamba luzungu lwo roka Ramuleta David bukirabika yakulengeredde linagamba no please and the drinks are very expensive here. Ngomtembe itaza anyway yakubye simu teyakute sajaganye kwa changa bate sasa nagano kati simu natuka najijja naye ngo before the plans of the date babadde bemanyi ngawe tuna meeting. I have a feeling either social media, I didn't get the whole story, but I think social media then we just we're like let's meet, let's link up.
you know kati ndoza batulanye mu filter nze mmanyi mukwano mu comment section bagambye yakulengedde n'agamba no police naye kweka naye singa waliwulidde lwakosi kyalujjukira naye singa waliwulidde then mukazi wattu bu lipstick either bambi yatudde wali enjala nemuluma oba yazze nga amanyi nebwesala nga bugizegize nankwasa nekisa ngamba na first you have to nange samutegera I don't know what really happened either yatula mu filter ono n'alaba ebya filter n'alowooza nti that's her or and then also other people were like they were blaming us and I was like yeah you're right ogenda otya ku date nga tolina sente obyobutamanyi ebyo bana tubikola byonabikolako ene ampajagala public place that's number 2 number 3 nga tolinamu sente obanze wongamba ekifo kyetugenda muze soka nengugolinga nengamba sente zaayo meka malakosi balabu kazi wattu mbu yagenza okubuuza bbeeyi ya soda nga ne soda tamusoma nawa mutwalo oyagambye mutwalo nenasesi oyagambye mutwalo munanga bata anti transport akyekugamba naye nedda kakati ekisookera ddala nze nali ndowooza nti ekitutwala ku social media ebiseera ebisinga is to unwind. And you know, watch this, watch that. Kwegamba, you unwind or relaxing, or relaxing. Then you move on to the next level, the next day, the next topic. Ochitegera. Nze simanyi naye why would you go on social media searching? Nga wetaddeko nkiyite ki kikoligo kya Nadiba. Ulira ati waliwo abalina love stories abenga zatandikira nno ku social media era nedda kale gyeziri naye era go listen to their stories bakubuulira amazima what is happening in their lives okitegeera omuntu wakukwanidde ddodo n'akujja ku social media n'akutwala ewuwe naddala abasajja baffe bano abafirika golooza ki ekigenda okubeera mu bwongo obwo aloza nti buli omu nga bwe yakujja ku social media n'omulala wajja okukola ki wajja okufuna ekirala kyangu nnyo omukazi okukwana nga disguisinze nti musajja okitegeera kubanga abantu bangi ba ku social media profile pics zaabwe ataddeko ekifaananyi kya musajja naye nga mukazi n'okyatinga n'omuntu gw'omanyi okyatinga na musajja akukwanye adde ewuwe mu ruumu ye n'aseka n'okuseka olowooza bambi kumbe ng'alaba omulalu eyalese Desperation ku gundi. Ebintu ebimu nze ndowooza tulekerawo n'okusaasira abantu abamu sikulimba tulekerawo kubasaasira kakati one thing singa omwami oyo ya succeedings okujja nga mutemu okitegeera oba singa ya succeedings okujja nga beebana abantu abeevaako n'akukwata n'akukuba n'akusuula gy'akusudde n'akuleka eyo kitegeera oba singa yazze ne muli ebintu ne excusinga n'avaawo n'akulekera bill ate waliwo ekyahapeningako even 2 weeks back era ku social media lwaki bannanga abaana abawala twefudde so desperate zibana ekintu ekyo simanyi lwaki abaana tebayiga lwaki abaana tebayiga nti not every Tom Haran Dick is a man. Abaana bangi bali ku social media obwo bazze ku social media kuzanya buzanya bwengu ojja wereeta mbu yo serious gy'otambulira ku kyalo kyammwe eyo yonna tolinayo basajja bakukwana mu kyaki gy'osabira toliyo basajja bakukwana mu muzikiti gy'osaalira teriyo basajja bakukwana okitegeera mu bizinesi yo gy'okola oba ku mulimu gy'okolera teriyo basajja bayinza kukwana. Lwaki oleeta kambuyite bujega noddira obujega buno obujje ewuwo obulese ku social media obujje ku social media obutwale mu hotel oba restaurant yonna gye bakugambye mbuno let's meet here atotandika okukabirira abantu abataaliyo ne mu boxi bwammwe nga mwebuulira byonna bye mwebuulira otandika okubakabirira nti he stood you up nedda bannange tukule sikulimba tukule omuntu waliwo yes
Munengere kati bakyalina mu that mentality ngenda genda ajja kumpa sente za transport. Ate abaana ebirowoozo abaana ndowooza balina ebirowoozo biflyinga bisinga n'ebinyonyi okubuuka ndowooza omulenzi wa mugambako ye nga atandika okubuildinga castles in the air. Kakati ono agenda kunkolera bwati ono agenda kunkolera bwati sooka otuule weebuuze ebyo gwe byolowooza omulenzi oyo byagenda okukolera oba omusajja oyo byagenda okukolera ebyo bikudrivinga okwagala okubeera n'omusajja gw'otalabanga nako gw'otamanyinga nako byolowoozaamu muzadde we yabikolera kubanga nze Doreen kyemmanyi abaana abakuze nga balabako waliwo embeera y'obulamu gye batabeeramu they are not so desperate okitegeera then bano abalina bye baalaakinga olaakinga ate toli mumativu waliwo okubanga olaakinga naye nga akatono koolina oli mumativu n'akatonoko ekingi kinaakusangaawo okitegeera naye olina koolina akatonoko naye tokamatira abo be bawala boosanga n'agamba ani bba wa Doreen n'akunoonyerezaako n'akulinnya akagere n'ategeera nti kati Doreen is dating this man obwongo ne bumugamba I want Doreen's man. That hooliganism desperation eyo kyebaleetera n'akola buli ekisoboka okulaba nti she goes into the pants of your man. Okitegeera abalala n'agoyinga even an extra mile okugamba nti kati nze okubeera n'omusajja wa Doreen nina okugjawo Doreen. Kituufu. By the way, not making a mission. Bantu kubeera na mitima nga si mimativu. Omutima ogutali mu mativu gusobola okutta, omutima ogutali mu mativu gusobola okuloga, omutima ogutali mu mativu guweebuula buli kimu. Kitegeera. Kati yes kale katugambe nti oli munaku kubanga olaze obunaku bwo ku social media ogenze yonna yonna gye bakugambye nti ogende toyinamu transport yakuzaayo toyinamu yadde ssente zikugulira kasoda kale tugambe kabadde ka mutwalo kale ka mitwalo ebiri tozirina okitegeera naye ozze olinde omuntu gw'otamanyi abikukolere okitegeera. Doreen tuyige okumanya ennaku yaffe. Weekolerere sooka weekolerere sooka weeyambe omanye nti kati sente okuzikola bwe buno obuzibu obuzibeeramu sente okuzifuna buno bwe buzibu obuzibeeramu tulekeraawo okuzirowooleza mu bannaffe ebirungi buli w'onaalowooleza ebirungi okubifuna mu balala you're going to end up with nothing. Instead, they will even take the little that you have. True. Because any poor person, tugambe tolina, ekyomuwendo ekisinga kyolina is your dignity. Kati gwe bw'obanga dignity baba kiyita batya mu Luganda. Okay, your dignity nga togiwadde kitiibwa. Someone rotten is going to come and take it away from you. True. Kati beba abawala boosanga nga bakuganze nevaako I can do anything. But she lost her dignity kubanga teyamatira. N'ekyo ekitono kyakola kyayina. Bw'oba oyagala ekingi kikolerere. Okitegeera? Kati let's take an example of me. Nze ndi mukazi mufumbo. Okitegeera? Doreen buli w'onoobeerawo nga tomatira bbaawo kyakuwadde. What he gives you is what he can afford. Naye nga gwe oli awo bw'akugulira olugoye nti kale singa nange bangulira ng'eza bba wa Doreen zaakola ki? Zaamugulira. Okitegeera? Otandise tomatira. Kale ennyumba yange singa efaanana ng'eya gundi naye oyina ennyumba gye yakuzimbira w'osula. You're not okay. You're not contented with what he has given you. Okitegeera? Oyagala kiri ekitali kikyo. Kati kikyogenda okuddako okuzzaako gwe omukyalo omufumbo ayagala
byotasobola kwetuusaako ate bambi ne bbaawo byatasobola kukuwa kati kubanga akuwa kiri kyaba asobodde okuwa ekiddako ogenda kwenda naye nga kiki ekigenda okuva mu bwenzi bagenda kukukwabula. They will strip you of your dignity. Kubanga abasajja gye bali they don't care. Weewaddeyo bajja kukukola kye baagala okitegeera. Oluusi okomyewo ewaka oleesa obulwadde obusize munno abadde afaayo okulaba nti akatono kaalina akola ki akasiima akatwala akakuwa okitegeera. Naye gwe kubanga oli muntu okuva mu buto bwo tosiima oleesera enyawaka. During tuyiga okusiima tuyiga okumatira ekitono kye tukola ki ne Mukama Katonda ajja kutwongera okwo. Naye buli wootamatira katono Mukama kakuwadde n'ako akatono koolina kali kuggyibwako. Kati oyo yabadde akabirira aba social media tatutawaanya tatutama. We are not going to feel sorry for her. Actually she got what she deserved. She got served. Waliwo katinga Kati, speaking of social media, by the way, these days, and the girls you keep talking about, how desperate we are. I don't know if we shall learn or maybe one day, Mwesigwa you get maybe, you know, now we're shaping a generation at Dako. There was one chick baba so bamufunye bamugira ngabambya bawala babira Desperation zakabajja mu social media nabagamba mfunira omusajja yagala sete z'amange ezo mfunira omusajja nga mfunira abasajja abagaga pombe behind the area nga fete tumanyi what happens ati birala bye recently nga some chick bambi came out and said whatever she had to say she was used in front and behind she wasn't even given money dumped on the streets. So I don't know what happens either bagenda out bane baliya bakusubiza nti kigwa sente makeup. Honestly I don't know. Then I also related it to what happened to me last week. Not me kind of okay. Someone came in my inbox, some chick era ku TikTok I think. Nangamba Doreen, I'm a single mother of one. I'm working naye obusente bwefuna butono nnyo tobusobola kumazisa like rent, not enough for rent, upkeep, then I have a child. Musajja yamanya okunzalamu nadduka. So it's struggle. I feel like life is so hard. So I was thinking my next option is I want to use my private parts to make money. So nangamba Doreen, if you have any man who can actually pay, I'm ready. Because I have never experienced. Hold on. Okay, I want to understand. I want to get this right. You say you have a job, but it pays little. Okay, I understand. It happens. So you want me to get a man who's going to what? Like pay for this and then a one-time thing. Like we keep getting you men. Naga doing whatever is available. Me, I want money. Because I need to survive. That is her mindset. How old are you? She's about 25 or 26. But that is so desperate. Lauren, Katonda. Bible etugamba nti Katonda ali wamu n'abagumiikiriza. I know, and manche bagamba nti Katonda ebintu bya Katonda birwawo. Ebintu bya Katonda birwawo naye bimala ne bikola ki? Ne bijja. Kyova Bible etugamba nti Katonda ali wamu n'abagumiikiriza. Ebitabo ebitukuvu ebirala simanyi we bigamba ku ekyo. Naye the good thing is she has a job. Yeah. She's earning something. She's not contented. Tobeera mu bulamu obutajja mu ekyo ky'ofuna. Bw'oba, let's take an example nti ku mulimu bakusasula emitwalo aga. Ennyumba ey'emitwalo 10 oba oginoonyaamu ki? Funa room ey'emitwalo emitwalo 5. Go from the bottom, you'll get to the top. Where necessary, you can even Okitegeera. Genda mu owino. Gula emmere shopping emmere ya mitwalo egi. Osobola okugula emmere ya mitwalo 4 ng'esobola okumazaako omwezi. Different kinds of food. Okitegeera. Yagambye aliye n'omwana we. Okitegeera. Yep. We are assuming omwana tasoma. Definitely mwana muto. Mwana muto. Yes. Kati simanyi obaamu wamulekera neighbor wagenda naye ku mulimu. Ask questions, me I was in shock. Kati omwana muto alya mmere kyegenda okukutwala mu bwenzi oba mu bwamalaaya. Okitegeera. Kakati ekintu ekirala. Do you know why the cookie is called a private part?
Because it's private. Because it is private, it is yours, personal. Ekitegeera. Kati ekintu Katonda kye yakuwa as private, why do you want to make it public? But to survive. In his mind, in her mind. I know. That's the reason she gave me surviving. I'm like, surviving, or she wants to survive, or she wants to go on a road to self-destruction. Ate n'ekirala kati nze kankubuulire Doreen, kati you a public figure. Very many people will send you such messages. Of course. Nga baagala kumanya your reaction. Two things. Omuntu ayinza okuba ng'ategeeza kyakugamba, omulala anoonya ngeri ya kukwonoona mu bantu. Akwate message gy'omuweereza agipostinge bagambe Doreen atunda ki? Abaana. Atunda abawala. Okitegeera? Now, ekyo bwe tukivaako, Katonda bw'aba asobodde okuwa, bw'osobola okujja 10. Doreen, abantu bangi abanoonya we bajja 10 nga tebakiraba. Actually, yiga okugamba abantu abamu nti tontawaanirako. Ndekaamu. Kubanga when you aid in a sin, you become a sinner yourself. Okitegeera? Omuntu bw'ajja n'akugamba nti gundi bw'oba oyina abasajja b'osobola okunfunira n'embeera nabo mu nsonga z'omukwano ne babaako akasente ke bampaako, gwamufunidde abasajja, enkuzi malayika nga zongera okukusombera ezizo, you are also sinning. Because anything can happen. Okitegeera? True. In case of any backlash, bakomawo wonagamba Doreen yamunfulira. Nga tomanyi munyoga mazange namusanga ku social media. Tufuuse ki? Banesimanyi kigenda Tufuuse ki? Kakati olina omwana. Tolowoozezza nako nti actions zange omwana ono zigenda kumu affectinga zitya. Exactly. Because the moment you decide to become a mother, you grow up. True. Okitegeera? Nti ekintu kyonna kyonna ky'okola kya affecting abaana bo positively or negatively. Bw'osalawo okusiga ensiga ey'obwamalaaya, ne bw'oliba oyagala otyo ogenda kuzaala omwana agenda okukola obwamalaaya nga tosobola na kumusitopinga. Akole ne by'otaakola gwe nnyina. Okitegeera? Kati abaana ky'ova olaba kati bafunye ebizibu. Doreen, tuli mu nsi nti ekibi tugezezzaako kisiiga chalk. We are making it so white. We are making it so pure. Look all normal and everything of like, normal. Abaana bali eyo noonya musajja ampasa, noonya musajja bwentambula naye wakiri over the weekend, noonya musajja ayina ssente. Kati kambabuulire baana mmwe, abasajja be munoonya banoonya bakazi bakweyambululiramu. Kituufu ate babagamba. Banoonya bakazi bakusaddaaka. Banoonya bakazi bakubaako kye bajjako. Okitegeera? Bo balaba engeri gye bakifunamu. Tebabaagala. Okitegeera? Banoonya bakazi bakukuula. Banoonya bakazi bakukozesa all the dirty stuff that they want to do. And they want, and because you want money. Ogenda kugwa ku muyaaye, omuyaaye agenda kukukabasanya, omuyaaye akole buli kyayagala, tajja nakuzzaayo wammwe. Bw'anaaba akuyambye ajja kuteeka mu mmotoka ye, afune omwala wagenda okusuula. Ogenda binyumya otya? That is if Katonda akuyambye ng'obulamu obusigazza. Omusajja agenda kujja eri oguntu gwe, bagumutisse, bamugambye genda onoonya omuwala weeyambuliramu nga tonnaba kutuuka waka. Doreen ajja kugukuteekamu. Akuwa ssente zonna z'oyagala, asobola ozzikuwa. Olaze oba Desperation akubuuzizza ssente mmeka z'oyagala, njagala obukadde 10, abubala abukuwa. Naye okutuuka okwejjanjaba oguntu okwo kukuvaako. Obukadde obwo buyinza okuggwawo nga tokoze eki? Nga tokoze even quarter. Nga toteredde. Of whatever he put in you. Abasajja bangi ssaawa eno banoonya bakazi be babbako mikisa. Okitegeera? Otambule n'omukisa gwo, otaayaaya, because your private part is itching all the time, you can't keep it indoors. Okitegeera?
ogitambuliza bweru nga bakuli gye banyweramu supu bakuli y'obuugi gy'ogenda okusanga abanoonya emikisa egy'obwereere you serve it to them on a silver platter and they'll do what? They'll take it wholeheartedly. Otandika okutawaanya bamaama fiina nalina omukisa naye ate bwanzigwako ate kaakati munyambeko n'eddagala erigendo nammwe abasawo munyiigeemukko bw'okebera empewo ne zikulaga nti omwana ono okweweebuula kwe kwamuleetera ekisiraani tomujjanjaba okitegeera banange twewa ekitiibwa tuwe emibiri gyaffe ekitiibwa ate nze kankubuulire buli weweewa ekitiibwa omuseegu tajja kusemberera Doreen. Whenever you respect yourself, respect the woman that you are. Yeah. There is that type of men that won't go near you. They won't. Bajja kutuuka nga bagamba keeraga keepanka naye nga waliwo entiisa Katonda gy'akuteekako ebalemesa okusemberera. Naye gwe tandika okweweebuula tandika kiteeke na buteesi mu birowoozo nti mpulira leero njagala kusula na musajja gw'otamanyi. Abakazi nabo batandise okulonda ekkubo basajja mubalonda ekkubo mubalonda amabaala obategeera otya okitegeera kakati obuseegu obwo bugenda kutambula nga bukwetimbye your thoughts become you obuseegu butambule nga bukwetimbye olyoka olaba ensega okitegeera ensega zijja kukwaprochinga ensega zijja kukulya ensega zijja kukulya ensega zikumalewo osigale nga you don't even have any bone marrow left in you. You're just there. You respect yourself. It doesn't cost anything for someone to respect themselves. It doesn't cost anything. True. Respect yourself. Gezaako weewa gamba nti kati omwezi guno Mukama Katonda nze nguwaddeyo ngenda kwewa ekitiibwa olaba oba waliwo ekinaakuvaako. But there's a difference that will be created in you. The people have been celibate for some good years. Not they are normal. Naye nga togenda kusanga omuntu oyo nga any Tom Haran Dick is rushing to approach them. Era we wanaabaawo abasajja baba approaching abajja kubeera abasajja bategeera. True. Very true. Basajja boogera birimu amagezi naye bana boogera ononzijamu nzijamu leero. Ole mwaino nanna aido akati bayiro tugenda oba tudde kunoneza okukuba abaana emigo as in you know beat sense into them pili nako zino munange muina bakuba Wange gwe neezaalira nakubye dda Doreen nze eriyo amateeka agatakola wange nakubye dda muina bakuba as long as nkulaba nti Bible etugamba spare the rod spare the child. Yes, as long as nkulaba nti ova ku mulamwa nakuwadde dde ebibyo kasitamba nga mbuuliridde n'embuulirira nga totegeera then you're right. Bannange this generation kati naku the fact that you're a mother and I saw your girl I'm like bannange I know like muri osaba ne Katonda oba oyagala omubuulire nogala neze kansagale nga mubuulira wakiri ye wakiri alivamu nga mulamu in the rotten generation wakiri ye naye abeko batereza ate nze ndowooza with the time tugenda kuddayo ku mirembe gy'abajjajjaffe because remember there's nothing new like things keep rotating like this like cause edda bajjajjaffe famire yammwe yamanyanga nti Doreen kati ayengedde it's time for her to get married ne bajja ne bakebera mu famire yaffe famire yabo mulimu omuvubuka ali bwati ne bwati katuba matching okitegeera kubanga famire yaffe emanyi nti ewaaba Doreen tebalinayo obulwadde bwe buti tebalinayo obulwadde bwe buti tebalinayo bwe buti bantu bakozi bantu bafunyi bantu bali bwe bati ne bwe bati ate ne famire yaffe eri bweti ne bweti ne bweti let's match them abaana baffe bagende mu maaso n'omukisa ogwo nze ndowooza we are going to go back to that era kubanga kakati eddembe endowooza tubawadde lingi abaana kubanga those days they would say it would even when it came to kids like it would take a whole village to raise a child. You understand like naye mwana wangu ani agambye ku mwana wange nalufuuka olutalo ku muzigo ku kyalo kyona okubira kye ku mwana kati tetuganye wolereza omwana wo naye
mutuuze ng'omuzadde teach them the right way to go okitegeera naye kakati abaana tubalekedde social media nabo tubalekedde TV kyova olaba omwana abeeraawo the other time waliwo video gye nali ndaba actually ono comment gye yawa yalina different kwegamba nga tekwatagana nakyali ku video omwana omuwala n'avaayo n'agamba mwe mumanyi alina ndowooza kyaki gy'asabiramu naye yeegomba pasita n'agamba nkikutte simanyi ngenda mpola mpola akikwasizza maanyi ngenda kukigenda mpola mpola naye essaawa yonna ngenda babuulira pasita waawooma nasoma comment eri nempulira nga nfreezinze neŋŋamba mukama katonda wange kati level kyeno gye tutuuseeko ate nze nkubuulira olaba oluusi tugenda ne tugamba nti these people are commenting just for fun just for what naye eriyo ate ebibeera ebituufu ng'omwana ali mu church astalkinga musumba nga ye mission eyamutwalayo nti nze omusumba oyo mwegomba ate nga ajja mufuna nga ajja mweyambisa ajja kuteekawo buli kizibu ky'owulira kubanga omanyi nti nno kati ennaku zino abasajja bokka si be batweyambisa n'abakazi beeyambisa abasajja abakazi babeera mu binywero byabwe ng'abasajja wobalaba we babeetinga ku bakazi nti omukazi oyo yeepanka nti nze nsobola omufuna n'atema empenda okulaba ng'akufuna n'abakazi n'ategeera nze nasoma comment eri n'entandika okubirowoozaamu ne nga kati ono agenda kumanya pasita agenda mu sawuna yaawa pasita omanyi bapasita nti bo tebanywa mwenge pasita tanywa mwenge anywa kajuyisi akanywerawa okitegeera because they are also human beings betwalako out okitegeera n'astalking omusumba bw'aba alinamu kasente n'alaga nti buli kye bagamba mu kyaki siga waayo kola ki ng'awaayo ate bambi n'abasumba oluusi kati bw'alaba nga omuntu awaayo nnyo nga they call you for a private session innocently nga ne mukyala musumba tamanyi nti this one is talking her husband before you know it ng'omuwala agize omusumba n'alyoka akomawo n'abanyumiza nti musumba gundi n'amwogera erinnya takola ki tawooma boogera ebintu bannayinamulya then ne bagamba waliwo abalala bwe batambula nibo bebikola ate wabavuma n'obagamba kati bino birala mbu okweya emikisa mubamusimanya akantu k'emikisa so that watuuka omusajja amwetega bweteza omusajja abaala bakimuli ndowooza nagamba ate nno nedda kankubuulire Dodo kati olaba ebintu bino tulaba nti women stalk men and use them but you may think you're using that man but at the end of the day you're going to get hurt lwaki omukozesezza n'enkyo ogenda muluwaringa to you nti oddemu omukozese ekyo ekintu ekyo Katonda yakirekera basajja okitegeera kakati ogenda kumala okumukozesa oje you start bickering nabadde n'omusumba nabadde n'omusajja nabadde n'omusajja wagundi nabadde ogenda kuddamu omuluwaringe oddemu omwebakeko kigenda kusigala nga kiruma ggwe kituufu yankozesa nandekawo ate otandika okikumuteekako yankozesa nandekawo naye yaliko ne programu eyiyo nti no kakati ngenda kubeera naawe ng'ate gwe wasooka kitegeera gwe wasuula obunyeebwa bwo ogenda otegaatega obunyeebwa omubase musajja wattu naye atuusa akyejjusizza agamba kino nakoze kyaki tayagala nakuddamu kulaba gwe n'olowooza nti I have used him and dumped him you've used yourself and dumped yourself ebintu ebyo tolina omanyi nti no biruma abakazi. Do you know what it's like undressing just osumuludde ekige ekikutte enviiri
ojemu earrings zo ojeko rings zo wetemye spare ojemu blouse obo ekiteteeyi n'akabika omulalu nako kakoze eki wenna oli madu oze omusajja gwogamba nti gwolidde omusajja naye nga yakoze eki kati bwodde eno ng'oli wekka kaabugezi akomyewo okutandika okukirowoozaako nti kati naye neeyambudde engoye ne zinzigwako omusajja ono n'andaba ate tagenda kuddamu kubeera nange sorry ni kikuluma okitegeera kati mwe abakazi abali eyo abalowooza nti we are going to use people's husbands, we are going to use religious leaders, we are going to use these men tumale tubanyumyeko mujja kukoma kukunyumya mujja kukoma kwekyo okitegeera musigale ng'ensi ebatwala nti muli baseegu musigale ng'ensi ebatwala nti mwaweebuuka musigale ng'ensi ebatwala nti temuyina katiibwa musigale ate nga weerabidde nti at one time x ogenda kwagala okufumbirwa naye ani ayagala okufumbirwa ekisassalala mwekola obusolosolo mwe mumanje bunaabatuusa munange katunga twalina kasukulu recently nagamba manyi holiday makers batandise beepika obamanyi naye nagamba nze one thing Nakoowa abantu n'atuwa example nagamba ye yalabira ajjukira mama we yalabira abantu like balinga gabo gamba mu family y'abagundi boba balinga literally 38 nagamba ne only two remembered two at least not even the mom to call him at least one like ngabo gamba kubanenga oli bulungi abana bali only two the rest tamayina je balaga je bali but they don't care nagamba so nenjiga ngamaze okujje wange Nakoowa abana ba sister bange babana ba brother musibana uncle gunda awereza amaana bajje wange ekyo nakigana nagamba but in case bazenga bolo abetumikiza ndamala najja this is what's going to happen abana bange zibagenda kusooka baliye all the good things so whatever is left aba anko bajje wati badde bagambe tetwagala kudaye wagundi batu batatu bagambe tata wafe yali bane tata wafe yatusindika mukodi nagabana abantu nabulugana tebasima so they are no limba oli mukopi izo mpisambi katina abo bajja kula bajja bayisanga bwe batyo era you know then the others were like but you know what if you think about it it's right then I never gamba you know what nange nakikolako but mutufu wangoli awere ogamba muno nga yagamba yejjako obuvunaanyizibwa okitegeera kakati ogamba muno nti mukopi obukopi abukoledde mu makaago amateeka agaweeredde mu makaago agaweeredde mu makaago this is the thing Doreen nti nze nina abaana nze nina engeri gye nkuzizaamu abaana bange n'omuntu omulala alina engeri gy'akuzizaamu abaana be empisa z'abaana booli si ze z'abaana bange okitegeera eriyo empisa ze tutalina ku mixinga first of all okitegeera eriyo ebintu bye tutalina kuleeta mu baana baffe nti gwe wakeera ku makya n'ofuna omukazi oba n'ofuna omusajja ne muzaala abaana lwaki wejjako obuvunaanyizibwa bwo obunkwase okitegeera nti ate abaana bange baagala nnyo ewa Rose who says that ku ddiiru ki bwe baba banjagala balinde bwe tunaasisinkana nga tugenze out we shall laugh we shall eat we shall do whatever they wammwe nange nkoleki nange nzire ewange kintu kyakubiri economy ennaku zino nga bw'ogiraba sente ntono sente ziri scarce what I buy is what I can afford okitegeera nasalawo nti famire yange kebeere entono because that is what I can afford lwaki okyeteekako nti buvunaanyizibwa bwo okugeza famire yange nti ate oyo Rose alabirira bulungi nnyo abaana katuba musindikire bule bagende kudiru ki bakomawo banyirira bakomawo kudiru ki
Kakati Doreen nze njagala nnyo ffenna bwe twali tukula tulina ebintu bye twayitamu. Some we can talk about, some we cannot talk about. Okitegeera. Naye nze njagala nnyo Doreen nti nguze omugaati ewaka. Ngenze mu supermarket nfunye omugaati, nfunye buka blue band, nfunye amata, nfunye amagi, nkoze eki mu bwongo bwange ekirimu. Abaana bange balye bakole ki? Bakute basanyuke. Okitegeera. Sigenda kugamba nti mukwano gwange gundi mpereza abaana bo, gundi mpereza abaana bo. Ntuuka okugaba loofu y'omugaati nga nnyina kumenya mu ttoosi. Nga tebakuse na kukkuta buli omu. Omwana ajja kukuba akaama mu kisenge nti mami sikkuse. Nteeke omwana owange mu mbeera ey'okubonaabona because I'm trying to please people. Ebyo byaliwo mu myaka gy'abanyaffe. Be baali baagala okusanyusa nnyo abantu atawa expense. Okitegeera. Naye kati we need to be true to ourselves and be true to our kids. Because things have changed. Okitegeera. Nti ogenda na kuleeta omwana wo. Ne bwe nagamba nti bonna mbalabiridde kyenkanyi. Abaana bange kyembawadde n'ababo kyembawadde. Omwana asobola okudda ewuwo Doreen agambe nti omanyi nti nno baatulyangako eggi. Bwe yaleetanga pizza yawangako baana be bokka. Kaakati gwe beera ewuwo ogambe nti oyo omukazi tayagala bantu. Fine. Okitegeera. Kambeere n'abantu bange. Balinga ababatuma bageye. Bayinayo kaki? Tata wakuba usambe. Bayomba. Tata ayombesa mama. Ate wana innocently. Kati olaba you're making your family business public problem. You know? Kati okukuuma ekitiibwa ky'amaka gange n'okukuuma omukwano oguliwo wakati wange nammwe abaagala okumpa abaana bange, abaana bammwe, buli omu asigaza omugugu gwe. Okitegeera. Take care of your business, I'm taking care of my business. Ebintu bwe bigaana osobola okunkubira n'oŋŋamba owaayi oyinamu ekyebiri. Bwe mba nkiyina ne nkikuwa, bwe mba nkiyina nga kigenda kukola byawaka ne sikikuwa, bwe mba njagadde okikuwa ne nkikuwa. Okitegeera. Ate tugifuula nsonga nti tampadde kubanga naawe tokola ki? Tolina. Bw'otalina nange nnyinza okuba nga sikola ki? Nga sirina. Naye bino ebintu eby'okugamba nti Doreen bamaama baffe baakuza abaana. N'owulira nti muka gundi akuziza abaana b'ekyalo kyonna kyonna. Naye ani agenda okumanya abaana bo? Ani agenda okusiima? Ate ffe abantu kya butonde ekisolo kye bayita omuntu bajjukira nnyo eri ensobi gye wakola ne beerabira ebirungi by'obakoledde. Okitegeera. Ne bakufuula emboozi. Nina ekintu kye nalaba ku TikTok okwo. Doreen nawulira nga omutima gwange gumenyese. Omwana baakula mu nnyumba ndowooza taata bambi yabazaala n'abaleeta waliwo we baakulira. Kati ono omukyala I understand what I picked nti baagulanga embizzi naye nga bagula bigodo ndowooza gyebiri oli nga ajja n'agula ebigodo ndowooza ne bakola supu. Okitegeera. Kaakati ebigodo ebyo ndowooza we baabigabanga waliwo abaalabanga mbu bafunye akatono. Naye omuwala ono we yakula ate nga baafunanga. Eriyo families nga basobola okugula ekigodo kyabwe ne bakirya bokka gwe nga tebakuwadde. Okitegeera. Naye gwe wafunanga. Naye omwana bwe yakula n'atuma omu ku bantu bammwe mmwe ababeera mu media agende mbu asurprising ono omukazi eyamukuza. N'amugamba aweereza ssente bamugulire ebigodo by'embizzi bye yabammanga. Abiri abeesaabi n'ayongerezaako n'ebigambo ebirala ng'avuma omukazi oyo. Okitegeera. And people are okay, yeah, people blame her and people are like, in fact, you should even blame your mother. Your father. Because your father is the trouble cause. Bagamba mother. Eyamulekawo. Lwaki yava mu maka. Kubanga akyali mulamu yandisigadde n'agamba nze gana amaka sigavaamu. Kankuza abaana bange. Okitegeera. Naye ekintu ekyo omwana oyo kye yakola Doreen nawulira nga mmenyese. Ne ŋŋamba nze Rose
embizi eyewange wemba njiguze abaana bange bagirye okitegeera bwe banguza ennyama abaana bange bagirye bwe ngula embaata abaana bange bagirye okitegeera gwayagala okuyamba nja kukuyambira gy'oli bwe naaba nsobodde bwe naaba sisobodde tonkaka okitegeera kubanga nga bw'olina ebizibu byo nange nkola ki nange nina ebyange lwakubanga ebyange sibikukubye kati gezaako nnyo naawe obutankuba bibyo bingi okitegeera kubanga ffenna tuli bantu ikonomi gye tutambuliramu yeemu ensi gye tutambuliramu yeemu kati gezaako okwekako okutegeera ensonga ezo okitegeera naye buli omu gwe omugugu gwe wasalawo okwetikka nti nze nsobola baana 6 gwetikke gwoba wasalawo okwetikka gwa mwana omu gwetikke era ne Manuela yabagamba okitegeera nze nasalawo njagala 2 kati gwazala 6 ojo ngamba nze siino nange manyi ne bamuyombesa olina agamba nti oyo tumanyi nti alina ssente naye nga tayagala kutuyamba zizo zizo zange okitegeera ate kankubulire levels ze tubeeramu zisinziira oluusi ku nnyingiza yaffe kati gwoyinza okubeerawo n'oyomba oyo alina ssente tayagala kutuyamba ng'abaana be basomera mu masomero g'asobola okwafoodinga mu levo ye okitegeera nti akasente ke nga bw'akafunye fiizi ze yeetaaga fiizi awaka omwezi alina ssente z'alina okuspendingawo okitegeera ye nga ye emmotoka ye yeetaaga ki amafuta naye ggwe weeyingiza mu puroguramu ya ssente ze mu kifo ky'okumugamba nti bw'oba ofisizaawo ntaasaako bonti tayagala kutuwa akulalasiza ekyalo kyonna abantu abo tebayamba ate nga balina ssente sizizo matira n'akatono koolina nabo babeere n'ekingi kyabwe beera n'akatonoko nga bw'osaba katonda akusaasire ofune ekingi osobole okutuuka mu levo z'oyagala okutuukako but for now what is yours, what is mine is mine. Period. Ama tweyanziza kati tutegedde bannange please like mulekera okumenya abantu muti abana agenda tusalako kale mune tusaleko kuba abambi wali awo abula okwata kagundi akuse tweyanziza tunaze muti abakuse thank you so much.